nze nga Ham sizimba buzimbi kisaawe nti mala gazimba. This is a legacy I'm going to leave. Njagala okulaga bannayuganda bannange nti bannange buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya ensi yaffe. Wemba nsobodde okukikola n'abalala bakole ki balabireko. Kyova olaba nkola misana na kiro okulaba nti omulimu guno okola ki nguyimirizaawo. Ekisaawe kijja kuggwa kigenda kuba kituuza abantu emitwalo 3.5 ate kigenda kuba kya mutindo nnyo. Kimu ku kisaawe in fact kiyinza okuba kisaawe kigenda okusinga mu East Africa si mu Uganda mukka. Kigenda kubeeramu ebyemizannyo munda, sports boardroom, mujja kubeeramu indoor games, kujja kubeerako hotel accommodating abazannyi abafa abawano n'aba visiting ababeera bazze okukyalira abafa abawano. Kuga twagala okukola ekintu nga kya mutindo ddala n'abo abagamba nti tekiwera si kya buvunaanyizibwa. Nze sisobola kuzimba kisaawe kya biliyoni 108 n'ekizimba nga tekiwera. I'm a businessman wembeera investing ze sente wantu nteeka okuba nga nyina justification for my expenses. Era ngenda kukola ekisaawe nga kiri ku mutindo gwa FUFA n'omutindo gw'ensi yonna okutwaliza ewamu. Era mulinde mbawadde omwaka wakati w'omwaka gumu n'omwaka gumu n'ekitundu tujja kuba tutandise okuzanyira mu kisaawe kino wammanga kye'nakivubo. Oyinza obutamalayo byonna naye nga nkukakasa nti era wajja kubeerawo area zetugenda okudesignatinga nga zo zaakujjanjaba abantu babeera bafunyeeko buki. Eyo yonna yonna biri accommodated within. Mulinde bulinzi kisaawe kiggwe mulabe nga tukikolesa. Muddo gwa wansi okugenda okubeera mu kisaawe kwogereko gwa artificial ogw'ekiwempe oba guno omuddo omulongooseemu okwogereko ne ku kampuni ekuta omulimu guno egukoze mu mbeera kisikasoobo. Wabaddewo tosolaga nti kampani ekoze kasoobo lwansonga mwenna mukimanyi twajja korona n'atutawaanya emirimu gyonna gyonna ne gigenda ne gifa n'enkuba ebadde etonnya wano mwenna mukimanyi tuzimba mu kisenyi katuyina ebintu etujje tulongoosaamu naye our point of focus today should be nti ekisaawe kizeemu okukola ki okukolebwa era nga mbawo obukakafu n'obweyamu nti engeri gye tutandise tugenda kuddamu kukola ki kuyimirira okutuusa nga ekisaawe kintu kiggyeeko ki engalo. Omuddo tugenda kukolesa artificial turf. Bwetuba tuzimba biri ebizimbe wammanga ebyaffe tukolesa kye twagala. Naye woba ozimba ekintu ng'ekisaawe kirina geegi kwegamba n'amateeka mukikola ki mukitambulira saawa eno omuddo oguliko gwe tuyita artificial turf era gwe tugenda okukolesa no. We are going to make the best carpet in East Africa. Era abazannyi b'emipiira bajja kweyagalira wano naffe bannayuganda bajja okuguwagira omupiira tujja kuguwagira nga tuli comfortable lwa nsonga tugenda kuteekamu comfort chairs abawagizi bagenda okukola ki okubeera nga batuula tebagenda kuddamu kutuula ku biseminti bino mulala. Ate ekisaawe kyonna tugenda kibikka kibeere nga n'enkuba ne wejja tesobola bakuba si bazannyi wadde abawagizi. Emitwalo 3.5 kigenda kuba kituuza abantu emitwalo 3.5. Buli kintu kye tukoze wano kiri electronic. Wabula kyengenda okusembyayo nvumirira nnyo bannayuganda bannaffe abavaayo ne batandika okuvumirira oba okulaba nga batumalamu amaanyi fe abatono ab'olubato abasituse okulaba tukulaakulanya ki ensi yaffe kati ne bakuvumirira kati mwagala nange nekyawe nkiveewo tusigaze eki. Uganda erina ebisaawe 2 Nambola ennyini eri mu Sole State nvuddeyo nzimba ekisaawe kiri ku mutindo ate nange kugamba mundi bubi social media efuuse social media kati ffenna tukole kitufiirwe n'olw'ensonga ekyo ze naali badde nteesa nti bannayuganda bannange bwe mulabanga munnayuganda munnammwe ng'avuddeyo okweyimba mu nsonga ng'eno muveeyo tukwatagane wamu tukole ki tumuwagire kuba y'embeera yokka mwe tugenda okukulaakulanya eggwanga lyattu Uganda kuba buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okukulaakulanya ensi yaffe. Ffe capital w'eggwanga lino Uganda tulina kukwataganyiza wamu okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe eno. Sangu baga nti Ham alimba Ham akola kinaye ali mu kazanyirizi naye sikiwa nti omuntu alimba oba ali mu kazanyirizi ataddukira mu kooti z'amateeka. Ekyo kyokka kiraga nti abasajja bano sente zange bazikola ki bazitwala kati nakaba wangula emirundi 2 ekyasooka kyali kya 30% ekyokubiri badde baagala kwekukuutiza mu audit okulaba nga batta omusango gwe n'aba amangu gwe biliyoni 120 zibajja ku akaunti yange ne kooti neesalawo nga yasazeewo wiiki eyo ewedde mwenna mwakirabye era nga nnyina n'essuubi nti era kooti ne mu kino ekifembyeyo kooti ejja kusalawo mbulambu tufuba okusalawo biliyoni zaffe 120 nga bannayuganda bazikomyewo bazituwe. Waki ngamba zaffe
in fact nalase okubaganya ebirowoozo era nga ndi mu kusalawo ndi ssente zino wemba nzifunye nja kukwatako obuwumbi 2 mbwe bannayuganda bavubuka bannange okulaba nga mbateekera mu nsako nga capital balane kukola ki okwekulaakulanya nga abantu. Zino ssente si zange, zino ssente zaffe nga bannayuganda. Ashaba Ainea nga ffe tuli ku kisaawe kino, kampuni ya Roko tuli kuzimba ekisaawe nga bwe mulaba omulimu gwazzeemu okutambula bulungi. Wenjogerera kati tuli ku bitundu 3% ey'okuzimba nga ku ludda luno tuli kuzimba column ezigenda okusitula stands spectators we banaatuula. Tugenda kwetoloola ekisaawe kyonna nga tuzimba stands ku saawa zino. Tunaamala stands tulyoke tutandika okuteekayo empagi ezinaabika ekisaawe. Kakati wano wetuyimiridde ku saawa zino ndowooza mulaba nti tuli kuyiwa nkokoto ku slabs eza ground floor eziri ready. Gwe mulimu oguliwo kati ku saawa zino. Era wano walala tuyimiridde awagenda okubeera ekisaawe kye tuyita artificial turf, nga kino ekisaawe kiri ku standards eza FIFA. Measurements zaakyo ziri 105 meters obugazi, then width eri 68. Now this is the size esingayo obunene mu specifications eza FIFA ez'ekisaawe. Ate twafunye ebiragiro okuva ewa developer nga tugamba nti tulina okwanguya nnyo omulimu gwa artificial turf eno. Era ndowooza mu bbanga lya myezi ng'ebiri nga December tenaba kuggwako tujja kuba nga tumaze okubateerawo ekisaawe. Hard stand kunagenda artificial turf eri gye tubagambye. Tulowooza nti kati omulimu bwe gutambula ku speed gye tutambulirako, bwe tunaba tetufunye ebintu birala bitutawaanya mu myezi nga 8 tujja kuba nga tusobola okumaliriza ekisaawe kino. Ensonga endala enkulu gye twongeddemu mu development ey'ekisaawe nti nga mulaba ensi bweri mu budde obwa COVID-19, tugezezzaako okulaba nti access y'ekisaawe ejja kuba nga omuntu asobola oluusi okusasulira gyali ewaka ewuwe, ne tumusindikira code janayo ng'eyo code gy'ateeka ku gate n'aba electronic asobole okuyingira mu kisaawe nga tewali kuteekawo line ez'amaanyi nga tu accessing ekisaawe. So ezo ze zimu ku nkola ez'omutindo ezongeddwa mu mulimu guno ogw'ekisaawe kino.